Wetutuukidde olwaleero nga ebula olunaku lumu lwokka kaweefube ono w'okugaba ssente akomekerezebwe, bannansi abasinga obungi naddala abawangalira mu kibuga essuubi ly'okufuna ssente zino libatimaye nga balaba nga abatakyazifuniriddeko ddala. Ssente sisuubira kuba tulinze nnyo wala. Ate baluddewo nnyo naye ate ebitundu ebirala bo bafunye. Naye ate wano Kampala ffe tetunnabafuna no ekibuli. Bannange essuubi lituweddemu kati kuba twali tusuubira mu nnaku nga bbiri bwasooka naye kati saawa weetuuse kati tetukyalinayo essuubi ya ssente bannange. Ate nga tubadde tuzisuubira nga twesunze tunaafuna tumanyi nga tunaafuna kye tunaafunako naye tuli bubi. Sebo nina abaana bamulekwa ate emyaka gyange kati nina emyaka 65. Kadaala kange ke ku mwezi gyako okulya. Naye kati sirinaawo ssente tuli bubi. Mukwaya Henry nga mutuuze mu Kisenyi agamba nti embeera emukaluubiridde asiiba atunula ku ssimu tafuna bubaka kyokka abamu awulira bafuna kyokka atawulira bagamba nti ennaku zikoma nkya. Sikyakola ndi waka kikuba kigala kati ndi wano nera ndiragoba mu nyumba kati ngenda kubeerawo nti abaganda bange ebimu tukwedde munakasimu kakano mu ngalo sinalaba message sinagiraba naye bagambe ennaku ziweddeyo today is a deadline kati ngenda kola ntya bagule batuleka tudde mu town tukole abaana lukabenja n'omwana wuno mutu nakamuza wuna ni kunkabira wano kati ngenda kikola ntya. Abamu bagambye nti webuzibira nga tebafunye ssente zino bakwesitula ne famire zaabwe mpaka ku ofiisi ya Ssaabaminisita Nabbanja essente bazimwesabire nga abalabakaawo. Nabbanja kubanja ssente ngenda nonya ofiisi ye ampe ssente abaana basula enjala. Njagala bampe ssente ennaku yiweddewo bawandiise sinaafuna ssente abaana bakaaba bamuzukulu ndi bubi siina wendaga njagenda wanaabanja ampe ssente kamunonyere ofiisi ye. Ate abandi mbwe enkola ey'okugaba kawunga nga bwe gwali ku mulundi guli yalimu obulambulukufu newankubadde bakatambuliranga wabula ate ssente zo tezitegeerekeka wadde nga enkola eno bakikkiriza nti oba oli awo yandisinzeeko ey'omulundi guli. Nga kaba kakutambulira layini biki kyekizibu ekiri ku kawunga naye ssente zijja ku ssimu n'otegeera nti ziri ku ssimu yo direct. Rwigema Musa omutunulizi w'ensonga akubye ebituli mu nteekateeka eno ng'agamba nti gavumenti ya kuno yali tennatuuka kusalya kugaba ssente era nga ensonga lwaki bangi tebagenda kuzirabako. Osamu bulongoosa bwe baali balemereddwa mu baagaba akawunga n'ebijanjaalo baali bamanyi nti kati bwe tukola bwetti kino kijja kuba nga kitumalira naye kati kino kyali kipya ku bo ate nga tebajja kisobola. Agamba nti bangi abazifunye nga tebasaana kyokka nga balina obwetaavu okusingako ku bali balekebwa bbali. Ennaku zino takyasula obanga yeewandisiza kawempe kati ekawempe nga si gyasula naye alondera kawempe kati ojja kwesanga nga ku lisiti oluusi yagenze nga batutte lisiti ekawempe gy'atakyasula ne beesanga erinnya lye liri eri ku kyalo nga tebakyamumanyi ku kyalo ekawempe nga tebamumanyiiko namumanyi kati eyo eba challenge ey'okubeera rather than baalisigadde kawunga kaabwe ke baagaba like last time. Ono asabye gavumenti ete bannansi beekolere ekole ekimu kya kubagemesa okusobola okutangira okusaasaana kw'ekirwadde. Ku lwa STV